immigration and prisons is shameful to say the least. Very, very, very disturbing. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much bali nyokubiranga olaba bali nyokubiranga ogoberera nze Ade Wilberforce kimwe muyanja, and of course newala nnyo okuwa amawulire agataliiko bujulizi era nkugamba nti nja kuwanga amawulire agaba gali kakasidwa era agaba galimu ensa. Lunaku lwaleero omukulu atwala prison avuddeyo n'akakasa nti ebyokwerinda biri gulugulu era ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Tujjukire nti Dr. Kizza Besigye emabegakaawo yaddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka kitegeeza ng'ali mu mbeera mbi, yali ne critical condition nga basawo bagiyita. Era omukulu wa prison avuddeyo n'akakasa n'agamba nti waakuumibwa bakwataganamu n'abantu be okulaba ng'afuna obujjanjabi obulungi nga prison tebasobola kuvaayo kulemererwa kwata muntu ng'ono ow'ekitiibwa Dr. Kizza Besigye okulaba nga bamuwa obujjanjabi obulungi. So nga poliisi evuddeyo n'ekakasa ekyo. Wabula mu vidiyo eno gye ngenda okuba nga nkuzannyira omwami Kayindo Tafiire abadde voko nnyo naddala ku nsonga eza opposition n'abantu abalumbaganyibwa ebitongole bya poliisi n'ebyamagye. General Kayindo Tafiire ono be bamu ku abo ba top generals abaali mu nsiko abaleeta gavumenti eriko eya mwami Museveni, General Yoweri Kaguta Museveni. Era avuddeyo n'agamba nti poliisi prison ekakase nti ddala omusajja ono akuumibwa butiribiri era ekakase nti aweebwa ebyo byonna bye yeetaaga kuba musajja mulwanyi era bwe bamu bategeeza ekyamaanyi mu nsi yattu Uganda. Nina vidiyo eno eya prison oba eya omukulu wa prison ng'ayogera wamu n'eya Kayindo Tafiire. Tova ku Focus TV tulabe vidiyo eno tube nga tukomawo. We have to also raise that concern. Thank you. And I don't think we would take it lightly with the officers concerned with that. Two, on the issue of the construction of the Minimax prisons, we have a strategic plan for those Minimax prisons, and the construction, we are going to phase them out. One, we shall have one fund permitting. We are going to start with Mbarara Minimax, which we are going to construct. Then in northern, we are going to have one in Lugore, because we look at where the areas, the big pieces of land. So another one will be in Bara. The first phase is going to be in Bara. Second one, and the third and the fourth, Gulu, Soroti, and Port Poto, because that is the way to go. That in a one place you can contain all this. Now, on the issue of Dr. Kizza Besigye accessing his personal doctors. There has been a lot of misinformation, but the truth is that we are taking care of Dr. Kizza Besigye to the best of our. But of course, he has his preference, and together with the family and considering all other issues at hand, when need arises, he can be able to allow to access his personal doctor. But otherwise, prisons have the capacity to handle. But as and when need arises, he is allowed to have access to his personal doctor. Okay. Yeah. Yes, your money. Yeah. Maybe it's also worth to note that when he's allowed to have his personal doctors, they still have to work together with our doctors. With the prison's doctors? Yes. Okay. Now, two issues, and then we let you... Honorable members, I would like you to note that the Ministry will increase the focus on improving access to justice for all, improvement of staff welfare, improvement of infrastructure, housing, and staff through a holistic approach to solve the staff accommodation problems in UPF, UPC, UPS, and GCIC using private-public partnership arrangements. The details will be reflected
in the respective MP presentations by the accounting, MPS presentations by the accounting officer. I would like to note, Mr. Chairman, that the housing situation for the police, immigration, and prisons is shameful, to say the least. Very, very, very disturbing. I thank you. Thank you for listening. Byebyo nno ebibadde mu oboolyawo ku update ku ngeri y'obulamu obwa Dr. Kano Kizza Besigye bwalimu n'essaawa zino mu ddwaliro ng'ajjanjabwa. Oluvannyuma lw'okusibibwa tannasalibwa musango obula avunaanibwa ogw'okulya mu nsi y'olukwe era akyakumiddwa mu prison okumala ebbanga eriwerako. Recent yaweza omwaka mulamba nga prison oba police emulina. Dr. Kizza Besigye ono bagambibwa mbu yali agenze Kenya okubaako basinkana okulaba nga balumba oba nga bayeekera eggwanga lyattu erya Uganda. So byebyavaako embeerereza eyo okubeera nga musibe mpaka kati era tafunanga bail. Bannamateeka bangi nnyo okuva mu Kenya, abalinzi b'eddembe bonna bagezezzaako kye bagezezzaako n'ekikyagaanyi okulaba nga aweebwa bail. So embeera ye ey'obulamu tusaba esobole kuba nga eterera nga bannayuganda kuba bamwetaaga oba okuba nti yali alina etoffaali ddene lyagatta ku bannansi naddala nga mute oba nga si musibe. Then amawulire amalala tujja tugakuleetera mu maaso wali. Nagambye nti tujja kuwanga updates. Weekubire ku Focus TV, subscribinga, likinga, sharinga. Abanyumidde nnyo abagenda mu comment section n'obaako mu mboozi gy'owulidde n'obaako either ky'ogattako oba ky'otolako kimpa amaanyi. Thank you so much n'olyokubanga mukikola. Abali mu Uganda, Africa, East Africa, omu ne diaspora, thank you so much okubanga mukola ekyo ekyogwira Focus TV. For now mutukkirize tujja kudda mu story ezijja maaso eri ne Focus TV. Tovaawo. Mubulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.